kanto nsaba muwulirizeeko katono. Bamenya nnyo omutima tenakulama nnyo okwagala. Nze nsaba okubuulire mu Uganda muno tebabiwa muntu asinga kwagala. Ekyo tokimanyi? Nkimanyi. Nze ntunuulira Nsereko oyo n'enkaaba. Ng'ekinkaaba n'okimanyi. Lwaki Nsereko anjagadde nnyo bwekyo ng'abantu be nakolera ebirungi bena tebanjagadde? Lwaki baagala nfe? Naye Katonda mugumu nnyo mulungi. God is great, ate akyatwagala ayagala tubeerewo. Omanyi nze kati bakubuulira Nsereko n'ekintu kye ssaddamba bwe nali ettake. Nali mu ICU y'ettake. Abantu ne bakutuka awo 20 ng'andaba naye nga nze wendi. N'engamba naye Mukama Katonda ngonjagadde nnyo nze nakuwaaki okunjagala nnyo. Abafulumya obugoomu. Obugoomu bafulumya. Olwo mwana wange Julius n'agamba Abakuba balindeko. Tubeegayiridde mulindeko. Katono wange. Uma. Onsasire kantekeko airplane mode nzijeko abakuba. I want to complete his story. Tonyo muzikirwo. Watya. Naye nali nakavaayo bwenti nava mu ICU ne bandika Katono bamafudde. Wala omuvubuka wammwe awo yali abusudde yeyambika neevuma oyo. Namugamba gwe atategeera Uganda yakulema otamwanyi otya lwaki ombika toli Muganda wange toli wa Luganda wange toli wa gundi wa ombika otya ate ng'ambika aterawo condition yemala okumbika n'atandika okusolooza ssente. Bannange musondere Katono bw'ama ssente muzigire wano. Nze nali seetaaga busente bw'abaana ba Nuupu. Nsereko waali. Mutamumanyi lwaki twagala abantu. Twagala abantu kubanga abantu batubeereddewo. Kyali wange nkubuulira mwegegera ebintu bino n'amazina gavagankwata abantu batubeereddewo abantu batwagadde waliwo abantu abatwagadde mu nsi netuna kyetugenda kubawa kati wali kyetugenda kubawa amazima ga Katonda mukulu abantu tebamanyi kwagala eyo sigenze kwebaka nkutadde matadde Julius kanyola lebambi ebigambo emotions ziwambiyo matadde kale tusirabungi Ddala era kata agenze kola. Ebyo byali bigambo byesse gyeyongeddeemu kyange. CGM the dead can talk. Katonda yali yamuwala
waliwo eyanyumiza ku mboozi endala kyetulwaki nabaga nti yaŋŋamba bino ebintu njagala obiteekeko. Lumu bwe mba siriiwo obiwa abantu. Ekyo nakikubuuza nakati banakujjukira ngate otandise mangu Nsereko ne balaba tebanzijjukidde olwo benja okusitula. Abantu abamu my good heart ate nze seerabira mukwano gwange naye oba okola otya seerabira naye njagala nkutegeeza endugwa nga maze okuziika omwana ndugwa yangamba atandala kulabayo omuntu ali confused nga katolubwana ne mubuuza lwaki mukama wange kati n'oleeta omulambo mu ofiisi yange n'ogenda ng'oku ate tamusaamutamuza wanduwa okkana tamuza n'awalala oluseke nakuba oluseke ngende nziike transport wali wamufunye ddala ng'okyali ku nsonga ey'oluseke. Baitawo oluseke awo nali sinakutandika kuyiga kukuba nnyo Kati uno kunyumiza story ogenze wakasiwukira omugenzi. Omugenzi kasiwukira ogenze. Agende omugenzi kasiwukira namusanga mu lunch time. Nandina kenjagala okumugamba kasiwukira asanyeko waba gye nali njagala okufulumya waliwo albamu bagiyita eya Betty Pologoma ndowooza ne Martin Yanguba kiri mu ddungu. Nali maze okuwandiika ennyimba ezo kati njagala ennyimba ezo zifulume bazikwate nengende wakasiwukira anyambe anyambe ampe studio ey'obwebasasuleyo sente entonotono naye kasiwukira yannumya enjala jjukira amaze okutambula kyakudde wonna ebisikulaakitayimu kasiwukira yalyanga Kato linakwaji olumukyasiba binyerikalu byemusibira mu lubuto. Loketo atwamba loketo bamuyita loketo oyo bwe twasibanga bwe twayambalanga empale omusajja omuwa ekitiibwa empale erina okunywera n'omwoyo. olina okunywera mu mwoyo ate nowanzina okukolayo kapolopoto nga kwegamba nolokakwate ekisigo ekinene n'osiba n'osiba n'oyambala akasaati kasimu fit obanga tekaliyo n'oyambala bino ebibagi egeza kubanga awo twalinawo omuzenyi wa bulekedawo nga bayitanga bugalu shabanu ne bugalu electric bugalu nga bwe tukopa era nze kankubulire gwe Nsereko naawe lusi bantu tonajala kuda kulusina okusina bulekedansi mu Uganda osina bulekedansi olwo kati oyingire ew'omugagga ali ku mmere alya eyalidumu okufa obufiira akutte yakwata obama amakaita lwakyako geneteeka mu kifuba manye abagabagandabagyenapukini agyetaddeko bannange kasiwukira yannumya enjala nakoza yakwata ettooke yaliddene bulungi nalikoza mu kiŋeebwa nalikoza mu kiŋeebwa nalikoza mu kawo naseemayo nalikozesa okofu tukire okulebeeta ku mukubi nagamba atya nagamba katwabiribisi eyo koza mukama wange nakwata ettooke namusajja alikumyera nakwata ettooke nalikoza mu kutiko nabaliriza alikozesa mu nyabere ekongo nyama yakongo mugimanyi
akantu akasembayo nakasa yakwata ekifikyenkoko bakirebe nnyo magitabize ekifikyenkoko kana akamuguliyeko ogaseko byonna n'akakwata n'akasobola n'amulomula amakumpetala omusajja n'alyopera n'akibalawo abagazi kulatire bali bayinalo zibadde wano baleetedde ebyokulya ono obupakulizo baleeta bapanze waggulukamu kukanaabo bwayo obakukira bulungi bwayo obakuli 10 kasukira ayaka. Thank you very much. Oye Kato nsamuwe ku bugalo kuba yayogedde si byange. Ebyo byali bigambo bya Kato. Lord God Father the Almighty, we thank you for the great life of the Honorable Kato LUBWAMA, a man of courage, a man of openness, a transparent guy. Today as we gather here and remember the remarkable achievements of the late Kato LUBWAMA during his tenure as a member of parliament, as an actor, and as a father. God, we know that you extended down your hand to touch the soul of this humble man. I know Kato must be smiling now as he looks towards me. You always held my hand. You always confided in me. You always trusted me, and you always stood by me. Even when I tried to persuade him during times of hardness, during times of hardship, he would say, you will call the last shot. His courage was evident in his unwavering dedication to champion the rights of the marginalized. He fearlessly tackled issues that many would shy away from, speaking out against injustices and advocating for positive change. His strong voice and commitment to justice earned him respect amongst his peers and the people indeed he represented, be it in culture and theatre, be it in his constituency, be it in his family, be it in his clan, and be it in our social gatherings. Kato was the man who would stand towards you, look straight in your eye, and tell you it's A and not B, whether you liked it or not. Simplicity was another hallmark of Kato LUBWAMA's approach to the public. He believed in cutting through the complexities and ensuring that the essence of the issues at hand were understood by all. He made it simple for everyone to understand. Kato yayanguya buli kigambo, n'akigonza buli emu gy'ali, n'akitambuza buli omu mu ngeri gy'asobola okukikwata. Oluyimba lwe nga bwe luli yali aluziriramu n'aŋŋamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiga. Ebyama bikuume wano ng'ekisambu kyo bw'oba ozannya matatu. Tokiraga buli muntu, kubanga w'onaakigirayo gw'onaamanya. Above all, Kato LUBWAMA was an intelligent man, a man of great understanding, and a content creator. What he didn't know, he labored to ask. Therefore, he appreciated those that knew. Kyava nabbi yabuuza nti benkanankana abamanyi n'abatamanyi tebenkanankana. N'agamba nti atahamuruna nnasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum taatiluuna alkitaabu afala taakiluun. Mugamba bannammwe okukola ebirungi ng'ate mmwe temubikola,
ng'ate mubisoma mu bitabo ebyo ebitukuvu Mungu abuuza temutegeera kasuka ejjinja eri kato nga byokola byebyo Katonda byabadde agamba. During his life as a legislator, Kato LUBWAMA was willing to learn and willing to harness the good for the underprivileged. Lumu Kato yangamba nze kambonebone abeerubaga balye osanga balimanya bwe ndiba ngenze nanga atofaayo banvume kati nti siteesa naye buli mulonzi gwankutuukako aba ayagala ttooke nze kambe n'ettooke buli antuukako nga mutemera. Ekigambo ekyo ndowooza mukijjukira ng'akosanya ekigambo nga nkola ki nga mutemera. Kato LUBWAMA's passion for arts was evident in his initiative to promote, support, and create new content. Kato waafiiridde abadde ali mu kukola firimu bajjajji balaga wano ettaki. Kakati abagenda ogiraba mugenda kulaba script ne characters nga mwali n'amatuluuki. Bwe yali ekkonya yaŋŋamba sirabanga ati alinga wano. Unfortunately nze saagenda Taki kumulaba byali tuli wano mu Harambe nga bwe mubimanyi nga tunoonya buyambi. Mbeebaza nnyo abali wano mwenna buli omu kye yawaayo eri Kato okuviira ddala nga mulwadde wa mutima ku sajjala eyasooka paka kati. Right Honorable Speaker, Speaker Emeritus Rebecca Kadaga, Right Honorable Among, Government ya Uganda, nze nabaga nti nga Kurani bwegamba nti faman ya'mal mithqala dharrati khayran yara waman ya'mal mithqala dharrati sharran yara. Ne bwe kaba kalungi katono katya nja kwogerako n'akabi katya akatono nja kabajjukiza. Kullu haq walau kana murra, twogera amazima ne bwe gabanga gakaaba. Honorable Kato, President Yoweri Kaguta Museveni yaweereza ssente ez'okumujjanjaba ng'ali ku Medipal ne bwe yali ng'ali ettaka. Abaganda bagamba nti teweevumanga muntu nga tonnakola ki oba sajjappi mwe nga bwe muyinza okuba nga mulyogerako teribulako kalungi. Kato yagamba nange nawo omusolo nga bw'abadde ayogera bantaase nange ndye ku musolo gwange. Mbeebaza nti mwawulira omulanga gwe era mwamuwa ssente. Part of the bill was cleared by Parliament, the other part of the bill was cleared by State House, and this is a fact. Tuba babi nnyo bwe tuba abeerabize kuba bwe tuba mbizibu tetuyinaako gwe tutagamba. Buli nduulu gy'okubira omuntu buli kyaleeta aba akuyambye. Kati njagala njogere nga Kato bwe yandiyogedde kuba si mukuusa wa mazima. Kato LUBWAMA yasooka n'atabukira Jerusalemu sale vidiyo gye ziri n'amugaa tosunangako yadde ku nnanga yadde kuba gita naye ssebo mutuddeyo mutematema ekinyama nga nze siriiwo vidiyo we ne mugaa Kato bannanga ati kino naŋŋambi haji omusajja leka mukalakate nawe kye batuulidde kinene basuuleko kye basuula tutambule. Ne mugaa waayi mukumanye ebintu byammwe era balwawo nga bakugulana. Najja naŋŋamba yankubidde essimu ne mugaa mpaayo nange gyompa era nsaba okubakakasa nti ne mu kuziika kuno jeno sali musale nga muntu ngwogerako mwami kale bwakanda wanwako jeno yatuweereza ssente ezasoose ne tuzikozesa. N'awulira nti wakyaliyo omulanga ewamu mugatte aweereza miliyoni 50. Ate bino bizaabyogera ate nga mazima. Waŋŋamba twebaze buli muntu. Ssebo weebale nnyo weebalire ddala Jenosali Musale
weebale nnyo nsaba mwongere obugazi. We should not agree on everything in order to work together. Tetuteekwa kukkaanya ku buli kimu okukolagana. Mbawaayo sitole era mukitegeere lwaki abantu tebajja kutegeeragana. Kanjogerere wano kato. Lumu malayika y'okufa eva waggulu mu ggulu ejja wansi esinkana omusajja bamuyita Ibulayimu. Bwe musinkana bweti emugamba Ibulayimu nterekeraako ku kitabo kyange ekyo, please keep my book. Ibulayimu teyali mubi ng'akwata kitabo nga yeewungulamu. Bwe yeewungulamu nga Ibulayimu alingiza mu kitabo bw'ati ng'alabako lisiti ye bagenda okutwala, lisiti bengenda okukima okutta nga Ibulayimu ali waggulu. Ibulayimu ng'akwata peeni yeekuutizaamu nga yeeteeka wansi ku namba 6. Muwulira nga yeeteeka mu namba ki? Bwe yeeteeka mu namba 6 nga malayika Tulumawuti ekomawo ng'emugaasira bana musajja w'amazima nga ggwe, muteresezza obubaka bwange n'obukuuma nga bwe buli. Kankubulire bwe gwaddemu. Mbadde